Kulikayo nnyo mukumulako okyali mulabi mulungi wa Salt TV kitundu ekyokubiri ekyomunyo live tukitandikidde Namayingo. Namayingo wabaddeyo okusunsula abo abaagala okwegatta ku poliisi era bangi balabiddwako ku kisaawe wabadde bayitiddwa wabula be batalonze basobeddwa kubanga balonzeeko 45 bokka era abataloondeddwa basigadde bakukkuluma nga bagamba nti n'ebiragiro bye babawadde bisusse obukakali. Enkumi n'enkumi z'abantu abagadde okuyingira ekitongole kya poliisi mu disitulikiti y'e Namayingo basobeddwa bwe balonzeeka 45 bokka. Abantu basoose okuyimirira ebbali w'ekisaawe ne balaba abaagala okugiyingira bwe babakamula entuuyo nga basoose kubaddusa era abamu we bawandukidde. Abamu ku bazze okuyingira poliisi bakukkulumye nga bagamba nti babataddeko ebiragiro ebikakali ebibalemesezza. All verifying and analyzing the documents that we had presented to them, we went ahead and they given us another interview of racing. We went into racing whereby we ran from Namayingo playground until we passed in the town. After passing, abazadde ababaddewo basanyukidde gavumenti ne poliisi obutababuusa maaso ku mulundi guno nga Namayingo. So I wish them the best, and this time round I want to thank the security that I'm seeing myself children do the interviews without any segregation, without any ration. They are all going, and I wish them the best. Ogutu Bonaventure ssentebe w'eggombolola ey'ebbanda ategeezezza nti abatuuze basanye obutanyooma ntegeka nga zino okusinga okudda mu mizannyo egibakutula empale. There is no employment. If there is an opportunity where young boys and girls can go and join police, earn a living, understanding one or the other, it also helps my community to grow. Because being with unemployed youths in the community who are not working, they're in karata, they're in ludo, and there's an opportunity of as a... Omwogezi wa poliisi mu Busoga East SP Mubi James asabye abazadde okutwala abaana ku masomero baleme kugwa wabweru w'ebisaanyizo n'alaga bye babadde basinziirako okusunsula. Still ne bagamba nti muteekeddwa okubeera ne original academic documents, original national ID oba ebbaluwa ya NIRA. Then tubagamba nti balina okubeera ne lab results eza TB, hepatitis B ne HIV AIDS. Kati okusomoozebwa okumu kwe tufuna nti abamu bajja tebalina lab results kati bazirina, abamu bajja late. Tutandika ku makyo omulala najja nga tuli mu kukomenkereza niweesanga nti omwana eyamisinga namutumba ate tuli mu tumusavingira Namayingo. Bya Sunday Charles, Salt TV, Omunyo.